tetulina kuyombagana, tuli bumu, tuli baluganda. Mukama waffe Yesu atugamba Matayo 23:9 nti temuyitanga muntu yenna ku nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu, mmwe mwenna ku nsi muli baluganda. Mbw ate era n'abakkiriza bennyini olw'okuba nti baalokoka naye mu kusembera obutategeera mazima, nabo ne beeyambako okubula, beeyambako bennyini nnyini okubula. Kaakati ekitegeeza ekitutawaanya kutegeera mazima. Kutegeera mazima. Bantu batandika balina amagezi ne goonooneka, batandika balina amazima ne gabaggyibwako, ne gavaawo. Kakati ng'omuweeza nsabira, nsabira kubanga sitaani tula nti ffenna atuyigga, naye amanyi bw'akwata guno omutwe kyonna ekibiina akimaze. Ku 10 ayinza obaako n'ekyenda. Kyonna akimaze. Okay, mwenna abali ku Unique Media, mwenna abagyekuumirako okulaba nga mulaba ne mulindira buli kimu kye tuteekayo ku channel eno, tubeebaza ne tubagamba Mukama abawe omukisa. Samike ge mannya gange. Roland yali ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna nga woyina okukifuna. Olunaku olwaleero terukyuse nnyo, omusana gukyatookyeza ddala, ebbugumu terituggwangako, amazzi tuganywa we tugagira, tewali kikyuka, naye tetulina kyakukola. Omwaka tugutambuza, tuli mu mwezi gwa 3, tugenda mu gwa osobola okulaba otuusizza wa bye wategeka okukola omwaka guno. Manyi batugamba tuwandiike nga tugenda osobola okwebuuza otuuseewa, okulaba nga ate ebirooto byagala okukola omwaka guno obikola. Leero nina omukisa nti nina omukulu si mupya ku channel eno, kyekisookera ddala abaddeko era nga yasomesa, mwasiima era ne mubaako bye muyiga. Wemuba nga temwayiga mu episodes ze nakola n'omukulu ono, then gwalina okwekyekinga. Kyemwagalako kiri kimu nti buli kyayogerako kiba mu Bible, ebigambo biba bitono nnyo, Bible eyogera nnyo. Kati gwawakanya ng'ate owakanya Bible gy'okwata mu ngalo, mbeerawo nange sikutegeera. JS Medical Hubs bagamba nti banoonyeeko bakujjanjabe gwalinamu obulwadde obukutawaanya. Ogenda ne bakujjanjaba ne tusaba Katonda abeere ng'ate akuwonya. Musawo John mukubire okwezi namba zira ku screen eziriko JS Medical Hubs, ajja kuba ate akukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Mukulu ogamba otya musumba? Mukama yeebazibwe. Amina nnyo. Yesu Kristo yeebazibwe. Obuweereza bugamba ki? Obuweereza butambula bulungi, bisoomooza bibaamu bingi, naye kigambo kye kyesigwa nti eyatandika omulimu omulungi mu masekati gaffe aligumaliriza. Babuuzeeko. Ye mwesigwa si mwana wa muntu. Babuuzaako abalabi ba Unique Media mwenna ewangalya ku bugazi bw'ensi eno okubeera ddala mu nsi Uganda, n'okusingira ddala abo abakkiriza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Babuuzaako ng'olulimi lwaffe olw'omuggulu bwe luli, Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu yeebazibwa abooluganda mwenna. N'ali ayo yeeteeseteese okusembeza Kristo Yesu okw'omulokozi obulamu bwe. Era ntwala omukisa nawe okubuuzaako badde onkyayo. Gwabadde abuze, abalina kubuuza nti gy'obulidde byonna byoleese enkwasa 2. Ne mbuuza ku muganda waffe atula ku kabeera Roland. Ensula, ensiiba, ensi gye tulimu yeeyo omusana gwaka. Omusana gwaka ekyo omwemutukuvu yali atubikulidde omwaka oguwedde. Embeera y'obutonde egenda kukyukakyukamuko. Era egenda kweyongera okukola ki? Tuli mu kibonerezo. Eyongera kukyukakyuka nti gye mukomye okwonoona ate ne muteenenya. Kati oli omanyi mu njikiriza ziri ez'ensi Yesu gye yatujja ate yo bejjusa bwejjusa. Yejjusa repent ne regret waliwo enjawulo.
nga tonnatandika sooka osabe tuwe essaala tuteeke puroguramu eno then tulabe tutandikira. So nkwebaza ayi Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu olwa channel eno n'abaana baabo bwe wateekerateekera okuli ekigambo eky'amazima era eky'obulamu ekiyita wano. Nkwebaza kubanga otuwadde obulamu ne baganda baffe okuva ddala mu nsi Uganda we tusinziira kuweereza naye yonna gye bali ku emitala amayanja mu nsi ez'enjawulo okwetula sengendo sinsi. Kwebaza nti otuwadde ekirabo eky'obulamu gwe mukisa ogusookera ddala. Singa tutubadde na mukisa gwa bulamu tetwanditegedde bigambo bino, tetwandiwulidde bigambo bino, tetwandisobodde kwogera bigambo bino. Naye olw'ekisa kye ekingi kyonna gye tuli taata era nga tuteekerateekera obwakabaka bwo, nkwebaza omulungi w'ekisa eyatonda eggulu n'ensi. Gwe oba ofuga mu masekati gaffe nga tuweereza eri abaana be, eri abantu bo awamu n'abo abawuliriza ekigambo kyo eky'obulamu kitange kitule mu mitima gyabwe era bakyekuume, kubanga osomesa mu kigambo kyo Matayo essula y'omusanvu/24 okukkirira waddala wansi n'ogamba nti buli awulira ekigambo kyo n'amala akikola afaanana omusajja w'amagezi eyazimba ku lwazi, naye ate awulira ekigambo kyo n'atakikola afaanana omusajja omusirusiru eyazimba ku nnyanja, eyazimba ku musenyu. Naye kitange ekigambo kyo kigwe ku lwazi era bazimbibwe ku lwazi bakole ekigambo kyo, tutambule mu kigambo kyo ng'omwoyo mutukuvu gwe mulungamya waffe mu byonna mu lugendo luno lwe tulimu olw'obulokozi mu nsi eno ey'abalamu n'erinnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale, Sister Prosi omuleseewa. Sister Prosi waali aweereza era ojja mumulaba mu kiseera ekitali kyawala. Kale, kakati ekikumpisizza nayoga jangu tusomese obeeko ebintu by'ottaanya nga ndaba ebintu bingi ku social media okusookera ddala ebiri ku basumba, ebikolebwa abasumba. Emabegako nayogerako n'omuntu omu ne mugamba nti wekibanga omusumba atuuka kusanga waayogera ekintu waliwo abakiwakanya oba abagamba nti oyo alimba, tuba twolekedde akaseera akazibu because wandisuubidde nti omusumba newe yandibadde ng'alimba for example twandimukkiriza because muki musumba naye ekituuka kusanga we are checking them kyeza waliwo ekitali kituufu. Obeera ku TikTok n'olaba for example TikTok ezitinganya mu video n'olaba oli ng'ayimidde ku kituuta agamba nti nze sisumba ndiga era gwe awulira mbu oli ndiga fuluma oli n'akugamba oba olinda Yesu akomewo tagenda kudda oba okyali awo ogenda olaba waliwo bebakuba emiggo tibafuna mikisa oba okyali awo ogenda okuwulira nti ate bano bagenze mu kkooti oba okyali ku ebyo kale ogezaako bitereeza mu bwongo ogenda okuwulira abatunda embira nti ze zirimu omukisa gwa Yesu. Naye nfuna ekibuuzo ekyakumpisizza tuttaanye kubanga ku bantu babiri kulina obaako omukyamu, either ffe abagoberezi tuli bakyamu oba abatusumba balina we baabulira. Wenjagala tutambulire waawano abasumba mbuliza mu perspective y'abagoberezi, abasumba ffe abatabategeera ensangi zino oba be baabula. Tandikiraawo effe abagoberezi ffe abatannate tetukyategeera butegeezi basumba bano bye basomesa, tetubitegeera tuganye buganyi bitegeera ensi etututte oba abasumba be baabula. Amiina. Nebaza Katonda olw'ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza, kubanga lwaki obuuziza ekibuuzo ekyo tulaba bingi ebiri mu mubiri gwa Kristo Yesu, kubanga ebyo byonna kiggwa nti mubiri gwa Kristo Yesu mwe muli ebikola ki ebifaanana bwe bityo ne bikaabya amaziga especially bwe yakkiriza Kristo Yesu. Naye mpozi kale ng'azeeko emabega waliwo baganda baffe abaatula mu episode ezasooka eri ze twatandikira ddala mu marriage mbadde nfuna messages ezitali zimu okuva mu nsi ez'enjawulo ng'obuze munaye gibadde mirimu
byetaago bingi nnyo kati tusaba kamera okusingirawo ddala wano twetaaga kamera ebintu bino nno bitwala obudde sente kamera oba weetaaga laptop okubyeditinga bisobole okukola ki okugira mu budde buli kintu kyonna kwegala tuba wekaanya kukola ki kuweereza naye bambi yenna ali eyo kino tukikole mu mwoyo mulungi okuzimba obwakabaka bwa Katonda ekyo nno kyanvumya ayinza okuba yakyogera mu butamanya naye ku 10 si bonna nti bakuvuma era kubeerako babiri nange nyongera okubakubiriza mikwano abasima omulimu ogukolebwa Unique Media bambi teekayo ku akawunti eri mumanya gaani Samuel Kasajja teekayo tusobole okufuna kamera ekola ki waliwo ekinakuwaza enda netula abantu balanga ebivunula ekivulu bino ekyensi nga tebo ya milioni 7 tebo ya milioni 10 nino usanga nga abantu bakoze eki bajjudde balinyagana olaba ekintu ekitwala omuntu mu geyeena nti kyo kiyayaanirwa naye ate ekitwala omuntu mu bwakabaka bwa Katonda anti batugamba nti twaweebwa buweebwa naye kati mashini zizino ezikolebwa kampani ekola oba kanoni oba ani ekuwa erina kiyakuwa twogera ennimi ne tusaana olumaliza nti teeka ku mmeeza okitegeera nange nzize waneera ebadde transport yonna gyenkozeseza oba amafuta era emmotoka tenywa mazzi okitegeera n'emmotoka nze sina kampani ekola mmotoka era nyina okukola ki kwata sere so tulina okukwatagana awamu obwakabaka bwa Katonda Matayo essula ya 25 Mukama waffe atusomesa obuviira ku nnyo 3:2 nokkirira wansi ng'aga nti nali mugenyi n'onsuza nali muyala n'ondiisa nali bwe nti kati bw'owagira emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda oba tuwagidde nga Same oba Unique Media naye oba owagidde obwakabaka bwa Katonda oba oterese mu bwakabaka bwa Katonda gye batabbira gye bitatalagira awatali nnyenje so ekyo nkibakubiza mikwano ebbanga litutambudde byebimu ku bitusiba obutaweereza buli kaseera tulina emirimu egy'obuweereza egy'obuyone gino tutwandikanyiza naye tubeera restricted olwa equipment bwe tulina tali bulungi abasajja bano amala okukola wano kati tumaze okukola kale byabwe babituwadde ateeka famire oyina ekituufu kati boogera bagamba dde empeereza munywe mazzi n'amazzi gaagano olaba emigga bagisengula kati batuleeta gakugula okitegeera byonna kukwata muki musawo so mikwano bitusiba oluusi resources zetwetaaga muyimirire oli bwaleeta omutwalo naleeta akakadde oli naleetebwa ekiti tujja kubanga ekintu eky'emiliyoni 15 kikoze eki anti kati obagenda kukukyawa tukiddusiza nedda ojja kunkyana ego ge mazima tulina bwonza kikola ki emirimu gy'obwakabaka bwa Katonda giyimirirawo nankola tukole tusaba ne tukole muki tuteke mu nkola okitegeera kivula abali ab'Emisiri ngera bobuze ebiri mu Kristo Yesu bino byonna ebireetedde Ekanisa Kristo Yesu omubiri okubanga buli bwe guti bye bino kennyina kange neneematiriza kange okitegeera kange ate n'omala okufuna obuzibu noga ate nnoonye wenkola ki wenzirukira bw'oba tusobola kuba mwesigwa mu kitono ku nusu 10 nga tusobola kuwaako nusu oli 2 tebakulimba nti ne banakuwa akakadde ojja kukola ki ojja kukagabako kyekigambo kya Mukama waffe Kristo Yesu Luka essula y'ekumi oba 18 awo n'agamba bw'otaba mwesigwa mu kitono ne mu kinene tosobola kuba muki mwesigwa tujja kugira tutambula mpola n'ekiriwo sibe kiriwo ngambe tujja kusobola okubeera nga buli week tusobole nga tubeera tugenda batulina tujja kubeera mu kunyigiza okungi tuweeyo abaana bakatonda kibeetaza okukola ki buli week tugenda batukolayo episode so ekyo kiyiseewo naffe buweeza gye buli butambulira twetaaga ki sente Evangelism Oracles Ministries Kingdom of God International ozi muliwa Kitago bwa Bbamba we tusangibwawo twetaaga bingi nnyo bwe ne boga nti Mukama ansobozesezza ampadde omukisa okuva mu kino ekigambo nkitegedde oba kiki kyonna okuyimirira ku lw'omulimu gwa Katonda noga nti nkugulidde bbaasi soogera kinene naye ne bw'oba n'olukumi ne bw'oba n'omutwalo tuzaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu sama ono bw'oba omunoonyezaako tasobola kubula abajja kuntuusaako bulungi obubaka oba bw'oba onoonyezaako nange sisobola kukola ki kubula kyonna ky'oyitamu kale tudde ku kigambo kiri kyombuuzizza oba kyobuuzizza nti bingi ebigenda mu maaso mu mubiri gwani Kristo gwa Mukama waffe Kristo Yesu Musumba gamba wasaba meka
yagambye boba weteekateeka okuwasa towasa asukka mu boba wetaaga kuwasa kitereeze boba weetaaga okuwasa towasa omu naawe agenda okufumbirwa kitegeeza tokola ki tofuna omu kati ngeno ali ku kituuti era ne tukuba engalo era nga naye kulaga nti ina abakkiriza bakola ki ate oyo yennyini alina olunaku lwakuza baluyita Black Jesus Day. Kati okitegedde naye kale temugenda munoonya muwulire mazima omanyi mu nsi eri bw'oba osoma marketing tukola case study waliwo ekigambo bw'oyogera ku kintu oba okyogeddeko negative oba positive oba okikolera market naye kati tukikonako obukonyi siga nti tuba tutya naye tukikonako obukonyi obutakusindika eri kugendayo wabula osigale naye kyemmanyi nabo babiraba naye mukama waffe Yesu agenda n'atusomesa mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula eyokusatu okuviira ddala ku nnyiriri olusooka agamba atya agenda n'atugamba tuli mu Timoseewo tugende mu kitabo kya Timoseewo oba 2 Timothy bakiyita 2 Timothy chapter 3 from verse 1 2 Timothy omanyi nange nasazeewo nakooye okunnimba okutwalira mu kigaali nabikooye waliwo eno mani ogundi eyahadi kopi so gibikula boba osobola eyanguya okubikula Timoseewo egamba bweti nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebire by'okulaba ennaku birikola kibirijja kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi abatagondya abazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu ebigambo ebyo bonna bisoma mpaka ku nnyinga lwa 6 ebyo byonna byolaba mu mubiri gwa Kristo Yesu birimu lwakuba nti abantu baagala bintu ebiggwaawo oba ngeri ki oba ngeri ki ey'omunsi muno eggwaawo bayibuli etuyigiriza oba okitegeera oluganda gwena ali eyo bino byonna bikolebwa abasumba kale nze lwakwera mbasaagana kugamba nti basumba naye nga bw'omanyi mukama waffe Kristo Yesu ye bw'akuwa takukola ki takugjaako naye abantu abo baba beetagana kusisinkana ku bituuti okwo kubasinziira nga beekalakasa n'omukwato omwatuze buto obulokozi oba ayagala okukola ki okulokoka ate beetaaga okuddayo batule wansi ku bigere basomesebwe naye olw'okuba nti mu lugendo lw'obulokozi ffe gye tuli mu Kristo Yesu atulonda bulonzi nga bwe tufaanana kakati kitwala gwe muwendo okukaabira Katonda akolemu omulimu nga ggwe kubanga ne bwakusimba mu buweereza tewali akufuga okuleka okufugibwa ye kennyini kyobola nti ffe mu nsi muno mulokole tetulina kuba na bitebe tetuba na bitebe tulina kwetwala bwetwazi tulina tugayidinga y'omwoyo omutukuvu naye olowooza ekyo si kyekisinza oleeta obuzibu Pastor Fred anti kakati ekyokubeera nga omuntu akeera ku makya n'agamba yalabisiddwa Katonda yamulaze era kati musumba n'akuba waawo ekiwempe n'atandika anti kakati engeri ng'eyo kubanga n'ogwogamba anaakufuga kati tulabire ensi yaffe Uganda gye tulimu kale ensi yaffe Uganda erimu buli mateeka gonna si weewaawo naye ate obuzibu emisango buki weebuli tebuvangawo kuviira ddala kuba minisita babbi bali banguzi bali benyigira mu buli kikolwa kyonna ekivundu ky'omanyi kakati ani anakulembera kyova olaba nti mukama waffe Yesu bwe yatulondamu ebyo by'omwoyo ye alina otukulembera gwategedde kubanga engeri yonna ey'ensi yonna kivundu singa gonga nti amateeka weegali tulabire ku gavumenti etukulembera kubanga weegali naye bw'ogamba akwasa amateeka wa poliisi bennyini bamenyi b'amateeka mugenda ne mubayita abakumi b'eddembe naye batabanguzi ba mirembe olumu ebiseera ebisinga
kubanga bwe tuba tugamba nti mu ssemateeka mulimu ekigambo kibagamba okwekalakasa mu mirembe, si kumenya ate okwekalakasa, kubanga oli abantu bakuba amayumba g'abannaabwe bakola ebintu bwe bityo kubba, ate abo boomenya etteeka kubanga eddembe lyo likozesezza ate okukyankalanya ery'omulala. Naye waliwo kuno okwekalakasa okukuŋŋaana ne muwanika ebipande ne mulaga obutali bumativu eri ebintu ebitali biki bimu ekibanyigiriza. Mwabiteekamu mu constitution. Bwe biri mu zissemateeka zaabwe. Naye tebabikkiriza. Bo bennyini bajja ne bakola ki? Ne bagitabangula. Kakati singa ebyo tugamba nti okuva waggulu wo wonna abatukulembera kiryoke, twandibadde tugamba nti naffe butuufu Yesu wano yakola bubi, yanditukiza ensi netukola ki? Netufuga. Naye ekyo kyasigala mu buyinza bwe. Bwe mu nsi ne boneekalakaasa n'omenya amateeka n'ogakola ki, olunaku gye luli lwojja okuddamu nga tolina buyinza kwesalirawo nti ŋŋenda eno, nga bagamba nti left giwakolerera gyolina okubeera, ate lubeerera nga bagamba oti. Kakati ekyo kye kireese obuzibu mu kisibo kya Kristo Yesu. Ate ye Katonda affe kubanga ye muzadde, yojja n'obikola Zabbuli essula ya 50:21 egamba ebyo wabikola n'ensirika n'olowooza nti nenkanankana naawe. Obikola n'akola ki? Ng'akulaba muzadde. Obikola n'asirika, obikola mu kisenge n'obikola wonna mu kafunda biki byonna akulaba bw'ati. Kubanga Abaebbulaniya 4:13 etusomesa nti buli kintu kyonna kyeruliddwa mu maaso ge tewali na kimu kyekwese. Byonna byeruliddwa mu maaso ge tikuli n'eki kyekwese. Obikola nga byonna biraba bw'ati mu maaso ge, n'akuleka olw'okuba muzadde. Ngeri omuzadde n'omutuufu olina abaana, buli kyakoze omuyisaamu embooko, naye omuwa warning nga tukiddamu ekyo. Era w'ogijjirayo nga kimaze okusukka. Nga warning zigaana. Kakati neeyiseeyo Kristo Yesu bw'ajja n'atulonda ne tutambula mu ngeri efaanana bw'etyo. Kati bwe tutambula bwe tutyo n'abaana abatumentalinga, jjukira nabo balina we baakonera. Abatumentalinga abasinga bikonwa. Abasinga bikonwa si kinene. Nabo balina bye beetaaga mu nsi, balina we baakonera. Anti Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna lutusomesa nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka okumanyira ddala amazima. Kati abasinga obungi bakoma ku kulokoka, naye mu kutuuka okutegeerera ddala amazima ne bakonera awo. Bakoma ku kulokoka okutegeera ddala amazima, okutuuka mu kutegeerera ddala amazima tebatuukawo. Ako kakulu. Kyova olanga basigala bakukwasa obulombolombo nga bufaananako n'obw'amadiini eri gye bwava. Tumanyi mu Kristo Yesu n'eno nayo gye bali abalina ebyambalo ebibamajoowo. Ye nali ndi awo ng'ate omulaba musajja mukulu alina n'envi mu mutwe, ali myaka 7 n'okusoba, bw'osuubira nti yandibadde ekyokulabirako ekirungi. Ne bandaga bishop oba bandaga biki nga baŋŋamba nti ye gundi asoose okuva ero, simanyi oba wa naye nga mulokole. Okitegeera simanyi ali side zeyo mu West Nile yakyasoose. Nengamba ati kati wano obulokole tutuuseewo ddi? Okitegeera. Kakati gwe olaba musajja mukulu kutambula na mutwe ng'ogagumeza envi naye nga munda mukalu. Munda mukalu. Yalemu okutuuka okutegeerera ddala amazima. Azavred. Sebo. Amazima bwe gali. Kubanga nedda tusome anti omuntu wabanga omutwe mukalu kitegeeza ali mu kukola unnecessary noise. Bw'oba okwata kigambo kya Katonda kino ng'era mw'otambula ogamba oli mulokole. Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'omukaaga okuva ku Nnyole 14 lutusomesa nti temuddanga gye bali. Bo be balidda gye muli. Omusana tegwegatta na kizikiza. Okitegeera tetulina mu kibayita kukkiriza mu ky'omwoyo tetulina na kimu kyonna kye tulina kubafaananya oba kwefaananyiza mu bo. Tulina kubanga twayawulibwa. Walondebwa oli mwana wa musana, tukyali wa kizikiza.
kati nze bwe nkulanga omusajja omukulu ng'ate olinga kuba kinene nkyogere yogera kankisomewo busomi mu Peter kitabo kya Peter naye leero oli mukambwemu nedda siri mukambwe ge mazima ekitabo kya Peter aba mukituusemu ekyokubiri second Peter essula eyokubiri olunyiriri lwa 21 mpaka kwa 22 lugamba luti kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okutegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirira ng'olugero lw'amazima bwe luli lugero lw'amazima bwe luli lugamba lutya nti embwa eddidde ebiseseme byayo n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi nze nkyogedde kivudde mu kamwa kange tusomye sokoddemu kalayini ako akasembayo kyabatuukirira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti ki nti embwa eddidde ebisesemi byayo embwa eddidde ebisesemi emaze okusesema ate ebiddidde embizzi enaazibwa eddidde okwekulukunya mu bitosi embizzi yo ya bitosi ne bw'oginaaza etukula efaanana etogenda okulanga eddamu egireeti tetukulangako tesula kutukula waliwo kati ennaku zino zibazimbiranga ne bwefuyisa bikulukuta naye ate wekakwatiriza akasolosolo ekasigalidde mu biragalalagala webeeyagala okukola ki okwekulukunya bano balinga embizzi iruluno ffe bali balina kulabira ku ffe ekkubo lye tukutte tetulina kulwanagana gye twava tetulina kuyombagana tuli bumu tuli baluganda mukama waffe Yesu atugamba Matayo 23:9 nti temuyitanga muntu yenna ku nsi kitammwe kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu mmwe mwenna ku nsi muli baluganda we are brethren tulina kwerungamya bwerungamya teoluganda lwotambudde si kituufu okusinza ku kigambo kya mukama waffe bwe kiri kigambo kya kitaffe bwe kiri tutambule bwe tuti kwerungamya ng'abooluganda nti ffenna tuli mu lugendo tumanyi gye tulaga tumanyi kye twawona tumanyi gye twavubibwa kaakati ebikonwa nga bimaze okuba nga bikumentalinga kyakusizeemu kyobula nti n'olwaleero era mu kisiro kya Kristo Yesu era osanga bayita spiritual father kikyamu ekyandiikibwa kyeyerudde bulungi Matayo 23:9 gatoyitanga muntu ku nsi kitammwe kati nyina kuyita nti omuntu oyo aba menta akumentalinze instructor menta nge mu byomwo Ebbulaniya essula ya 12 onnyo olw'omwenda ekusomesa bw'oba ovudde awo nti naye nate twalina bakitaffe ab'omubiri njagala woyogera essuula n'ebitabo topapa nnyo tugende naddala kusuula because mba njagala oyo naye alaba abikule kitabo kya Ebbulaniya kibayita Hebrews chapter 12 verse 9 ne 10 jajisoma ng'ekitututeeyo ku kigambo ky'obuuzizza nti bo bennyini n'abamentalinga oba batumentalinga oba batumentalinga nabo balina we baakunira tetulina bayita ba spiritual father ekigambo kikino kyeyerudde ne bonoosomera Olungereza naye ntera obbiwulira bingi my spiritual father kakati kyekyo kyetwaleka mu ddiini oyo yegundi mu Katonda kitaffe tataffe mu Katonda biri bwe bitwe kitaffe mu Katonda olaba nti kikyuka bukyuse nekikola ki nekijja eno okitegeera feno kati tuli ba mwoyo tetukyali ba mubiri newankubadde tutambulira mu mubiri ne tuli baki ba mwoyo kubanga Bayibuli etuyigiriza nti bwe munaagoberera omubiri mugenda kufa naye munafiisanga omubiri olw'omwoyo muli babalamu kigamba kityawo kati Ebbulaniya eno netusomesa netuyigiriza nti nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe abaatukangavulanga ne tubassangamu ekitiibwa tetulisinga nnyo okugobereranga kitaawe w'emyoyo tuba abalamu kubanga olw'ekkumi kubanga bo baatukangavulanga ennaku si nnyingi olw'okwegasa bo
naye oyo atukanga vulo lw'otugasa tulyoke tufune omugabo ku butukuvu bwe. Oba nkusomera mu Lungereza okiwulire? Kansomere mu Lungereza okisome okitegere. Tuli mu Hebrews meka? Chapter 12 verse 9 egamba, furthermore we have had fathers of our flesh which collected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection into the Father of spirits and life? Owulidde kitawo waki? W'emyoyo omulabe waali? Mulabye. Balimu bayitaani? Bakitaffe mmwoyo. Bakitamwe mu Katonda. Kitaffe mu Katonda. Kaakati bw'ojja n'obeera wansi w'omuntu ng'oyo n'ebirala bingi nnyo obulombolombo bufaanaganako bwe butyo. Walokoka ne tonnatuuka mu kutegeera mazima. Okulokoka oli mulokole. Walokoka twebale nnyo. Naye tonnatuuka kutegeera mazima. Kati kye kireetera ne bano abakkiriza bambi y'okulaba ng'asigala akuba engalo. Kati oli asigale na kufuka mu kikopo amuwe ennywa. Ate bakubira emiggo. Okitegeera. Olwobyenda baku TikTok ng'oli ajjamu abakyala gundi. Kubanga yamala dde omukwata bw'ati n'amukozesa kyakola ki ye kyayagala. Mbw ate era n'abakkiriza bennyini olw'okuba nti baalokoka naye mu kusembera obutategeera mazima nabo ne beeyambako okubula. Beeyambako bennyini nnyini okubula. Kaakati ekitegeeza ekitutawaanya kutegeera mazima. Kutegeera mazima kyekyokka mu kkanisa. Kubanga waliwo ebintu ebikolebwa. Nali manyi ngenda kuwa nnyo bye nalaba. Era byolaba. Bye ndaba. Era ebitambula ng'ate bye bitambula. N'olaba omusumba mbu aleese pipa mu kyaki yeeyambudde agigenzeemu tikati buli anywa ku mazzi ago afunye omukisa. Waliwo ne yabagambye wano e Uganda basasule simanya miliyoni mmeka ba downloadinge ku ssimu ebyamagero byabwe. Zaade $300. Nenga ali mu kanisa ali ne tukuba engalo mu church. That is where my problem is. Nti waliwo ebintu ebikolebwa mu church nga teweetaaga nnyo kubeera ng'omanyi nnyo oba olina nnyo mwoyo mutukuvu ng'olabirawo nti kino kitutwala eno kikituufu. Mwoyo mutukuvu atuyigiriza bulungi mu kitabo kya Koseya essula 9 nti abantu bange bazikidde olw'okubula okumanya so si lwa butasaba. Lack of knowledge. Kubanga bwe kibanga ebyamagero tugenda bidownloadinga budownloadings ki ekintwala mu kyaki. Kakati abantu abo olw'okuba nti biba bikonwa bana bakona ate mu kukona okwo sitaani n'abakozesa. N'abakola ki? N'abakozesa. Sitaani omanyiye anoonya ennamba y'abantu bonna okugitwala gizikiriza. Naye kyakola kiri kimu, ajja funayo ekikonwa kimu akikozese okulaba nga gino emyoyo gyonna gikola ki? Gifa, gibula. Kakati olw'okuba nti muzibe yakulembedde ba muzibe banne, mwenna muteekwa okuba nga mulina okuggwera mu bunnya. Temusobola kutuuka. Era kyova olaba nti bo olw'okuba bategeera ensi ey'omwoyo bagenda mu nsi ya mwoyo gye badiiringira okufufugaza bano bonna n'okubakunya n'okubakwata kibaagala. Bw'alaba omuntu ow'omwoyo nga omwoyo gwe gwa njawulo kw'ono, kubanga ensi eno giraba ejjuddeko ekizikiza, yonna emamiddwa ekizikiza, era Katonda n'akusaasira n'akubikula. Ensi yonna ekutte ekizikiza. Wabula omulokole yekka yaliko emunyenye ng'egenda eyaka. Omulokole oba olabyeko tugeze nga amasannyalaze gaavuddeko kuba ne waffe okuvaako si mawulire kujjako abaganda baffe abali eyo mu nsi ezeeyo bwe gavaako n'amawulire gakolebwa nakati gaezuba gaagenze ne amasannyalaze gaagaavuddeko n'olaba owakatooki osobola okulengera akatooki emitala oba bakasola kati bw'eti ensi bw'eri. Kaakati bw'oyingira mu ssabo lyoyo mu masabo gaabwe ago katooki ako akalengera mangu n'akulaba waliwo azze atali wa bwakabaka bwange
era nkubulira amazima tusobola kubeera wa either oteekwa okusabumitinga oba bijja kulema oba ofulume ogende kati ensi bwetu bwekola ki bweri kitegeeza bano bendaba bakuba engalo nga tebava mu kyaki bwe gaba amasannyalaze bonna baavaako kazikira dda bubalabi wano bingi nnyo walabye ono ali awo ono gwe basibye emyaka 4 yazaala mu mukyala abaana 2 omukyala aleese omwana gwe yali yazaala eyo amanya ali wansi wa musumba n'omwana abadde mu wasini yakusatu muwala w'omukyala oli tugambe kale mujjana nnyina naye amuzaddemu abalongo takomye okwo abalwaziza n'endwadde gy'abadde nayo mu kkanisa abalwaziza endwadde ya mukenenya kakati awo wenkugambira kakati omuntu ono bw'obanga naawe gwe bakulembera obadde toli muzibe w'amaaso ekintu ekyo omwoyo mutukuvu yakubikkulira dda ti wano wafu wano wozi wafu n'amasabu ge mugenda muyigira mu kuba ezo si kanisa ezo si makuŋŋaaniro matuufu nze njaga okukubula nti ekkanisa ozira ziri ku nsi ku buli 197 sitaani ye kitaawo waazo yazifudde ez'abaloko zisogera ku z'amadiini kwali gali amadiini go gamanyi obviously taata waago kuleta waago ye sitaani naye n'ez'abalokole nnyingi ku buli 197 sitaani yafuga agamakuŋŋaaniro golaba mutukuŋŋaanira twazikira dda nkugambe 97 yafuga kaakati omuntu ajja n'abeera nga ye agoberera muntu era ng'ateekawo n'omukono kati tolaba bino ebigambo ebyobulamu bwe tubuulira abantu kati mulimu abagenda okusengejjo yalumba busumba bafu muve mu ntalo kati tulaba nti aba yeeyambyeko okwebuza kaakati bwe banaamala omukola ekikolobera ate lwajja okujja ngaga nti ate gundi yannyamba gundi yayogera ekintu bwe kiti ne bwe kiti nafuna ekigambo bwe kiti waliwo mu comments awo abasinga okunyumira sikyalina na biseera bidda ku musumba nagambe mu marketing bw'oyogera ekiri positive oba negative oba omukubira kiki kirango oba omukubira kalango kati nyamba gwe ayagala obwakabaka bwa Katonda si buli w'osanze abayimba ng'abalokole nti kanteekewo omutwe si buli muzumba gw'olabye nti nsabiraako kubanga sitaani yategera naddala wano ewaffe mu Africa desperation abantu gye balina gye bayina eyo n'agamba aba advantage era mufunidde bangi desperation abantu gye balina byanfuna kufumbirwa ewaffe b'ebiti biki bwebityo ebintu ebifaanaganako bwe bityo sitaani n'agamba hano kati mbayina mbamazi ye abakubira omwo muntu nga yatabuddwa mu buli kimu abulako kwewa butwa gwe baagala oyo mwangu wa kwambaza omugwa gwonna gw'oyagala okukola ki kyokka ne twogera ebintu bino waliwo abajja mu comments awo ne bannyumira najja naggamba Samike weebale kuleeta musumba oyo ayogedde ebituufu naye nze newaakola atya siva ku kino nogale wallahi kati ate oba ogamba nti ayogedde ebituufu lwaki olemera ku kiri kyotegedde nti kisi kituufu kakati era nze njaga obategeeza sikuba kalango nti jangu mu buweereza bw'ensumba nedda sikukubira kalango nze ndi mubulizi wa njiri tutambula ne tugenda mu bitundu ebyenjawulo okubula enje Mukama ffe gyatusindise sigamba olw'okuba enjiri nkola katala nno era mmala kulungamizibwa omwoyo mutukuvu nti genda mu kitundu kiri ne naye bwe ntuukayo nkugamba nti wano nzize nkubuulira Kristo Yesu togoberera nze n'abaweereza bakubule be tutambula nabo babo tuweereza mu buweereza mugamba nti wenkyali wano olwaleero nkakasa nkyayimiridde mu kisa naye nsabira nsigale nga nyimiridde kubanga Abakolinso ekisooka 10:12 ensomesa nti alowooza ng'oyimiridde weekuuma oleme okukola ki okugwa nsabira dani okusinga ng'olaba nseebengerero gali twamulaba kale lwaki akulaba ati naye wakola loloyo ey'okunsabira nyimirire neme kwonooneka amagezi ng'abo abayonooneka amagezi neme kugibwako mazima ng'abo abagibwako amazima kuba Timoseewo ekituyigiriza essula y'omukaaga Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga
bantu batandika balina amagezi ne gonooneka, batandika balina amazima ne gabagibwako ne gavaawo. Kakati ng'omuweza nsabira nsabira kubanga sitaani tola nti ffenna atuyigga naye amanyi bw'akwata guno omutwe kyonna ekibiina akimaze ku 10 ayinza obaako n'ekyenda kyonna akimaze okitegeera